this is 2 million, this is 4 million, this is 6 million, this is 8 million, this is 10 million. And what if I told you that all of this money, I just earned it in 1 month? YouTube has changed my entire life. Like YouTube. Atandika channel ye. Omwezi gwenda okugwako nga inako 12. YouTube bekujjako zekujjako ebisatu osigaza 12. Ze miliyoni kumpi 4 n'ekitundu. Oba okitegeera abantu bangi mu offices tebaziyina. If people could understand that this is a job and it's well paying, ne bajongera ogiteekako amaanyi n'obwongo. So when you talk about money, how much money can someone potentially make from YouTube? It doesn't matter. It can even go up to 10 million. Gwe na wakana nti YouTube tosobola kukolako sente olwaleero kakigwe eno video egenda kuyambako kulaga nti YouTube osobola okukola sente nga capital esimu gy'olina ne internet access. Ababaami boolabyawo kuliko bamuyita Ben yoli gwe wakulembeza olaba nga bala sente awokubiri ayitibwa Kasuku bamanyikiddwa. Abaami abo bakola sente eza ddala ku YouTube era abantu abagaggawadde abafunye sente ku YouTube. Mwayo interview Kasuku yagamba ekigambo ekyannewuunyisa. Yagamba ebintu byenkoledde ku YouTube ebbanga linnamala ku mainstream media saabikolanga. Ebbanga linnamala ku mainstream media kyategeeza ku radio ku TV ng'aweereza ku mawulire yalinga tabikola. Business ya YouTube business omuntu kwasobola ddala kukola sente. Oli omwami gw'olabye asembyeyo ku video eyo ayagamba osobola potentially okukola miliyoni 10 buli mwezi. Miliyoni 10 buli mwezi eri yenkanankana n'omusaala gw'omusawo ali ku gavumenti. Gukubisaamu emirundi ng'ebiri ogw'omusomesa wa sciences. Gukubisaamu emirundi ng'ena omusaala gw'omusomesa wa arts. Sente ezo ku YouTube kwe ziri ejja ddala. Ffe tuli mu jjana ezinoonya era bwe oyagala osobola twegattako ng'ohitinga mu subscription button eri awo no liking in a video, commenting ekigambo I'm interested. Naye nga tugenda kutambula jjana eno tufune sente. Mwenjogerera kati nawozeza aba subscribers 10. Bakwetaza aba subscribers 10 okusasulwa. Oyinza okungamba ngenda bafuna nte kyangu nnyo era ekyo tugenda batukinyonnyola mu bbanga erigenda okujja nga tunyonnyola video eno. Kale tubaniriza ku YouTube channel yaffe eno yenna abadde tagimanyi eyitibwa Mosh Did It. Kano ka video tugenda kakolanga ka Luganda wabula ab'oluzungu tujja bayamba ku ebiseera ebisinga tutambulira mu video za luzungu. Just njagadde bannayuganda tuveemu embeera y'ebbula ly'emirimu n'okubulwa ebyokkola nga gw'ogamba emirimu gyabula nga toyina essimu nga toyina data ofuna buli kimu. Ensi yakyuka yavaawo we twali tugisuubira. Ensi kati yadda ku social media. Abantu bakola sente online tebakyakola mu mbeera eri enkadde. Social media platforms ez'enjawulo osobola zifunako sente. For example nga olaba TikTok osobola okugulawo account yo n'olangirako brandi z'abantu. Ojjala video z'aba TikTok abasinga nga balina brandi ze balanga ez'abantu ab'enjawulo ne bafuna sente. Oba balanga ebivulu, babalanga ennyimba z'abaana abapya abatandika kati oyo upcoming namuwa sente n'okola challenge mu nnyimba ze n'obeera ng'ofuna sente. N'ekyo kikola ng'olina following ewera. Kana YouTube ina system yayo eyitibwa monetization program. Monetization program kitegeeza program esobola okuyamba kufuna sente ku YouTube. But yo YouTube enjawulo weerina nti sigwa anoonya bogendo okulangira ebintu. Sigwa anoonya bogendo olangira ebintu. Obala yo system ya YouTube ina eyo system gyayita monetization program. Bw'ogijoyininga oba bw'ogiyingiramu YouTube etandika okukuweereza obulango bw'abantu ku videos. For example wali ogeze ku video y'omutina ne basooka balanga before kutandika kwa video yennyini oba obulango bannyini b'obulango bwe basasula YouTube. Kati YouTube nenoonya channel kwegenda otteeka obulango obwo. Kikola oba osobola okufuna sente buli kalango ko buli muntu alaba akalango ku video yo. Buli muntu alaba akalango ku video yo osobola okukola sente. Olwo wano muvubuka gwe mbadde ntunuulira ng'omwezi oguwedde bamuwa $13,000. $13,000. Sente ezo nnyingi nnyo. Ziyinza obba ziringa miliyoni 9. Sente ezo ziba simbi ku muntu akola miliyoni 9. Sente kwe ziri ku YouTube osobola okubeera nga ozifuna. Just ekintu kyangu nnyo tandika okucreatinga videos. Kyetaagisa okusasulwa. Weetaaga obba nga olina channel enzigulewo. Wensuubira wolabira channel eno waggulawo dda channel. Ekyokubiri olina obba ne 1,000 subscribers tutegeeza mu ba subscribers 1000. Bw'oba olinako ba subscribers abawera 1000 just 1000 bwe ruti osobola obba ng'ofuna sente ku YouTube. Oyinza okungamba subscribers 1000 bazibu ofuna. Bangu kufuna singa okisaamu obudde. Kulwakubanga osobola okumala emyezi 3 n'obafuna oba emyezi 4. Ekyokusatu bakwetaaza 1,000 watch time hours oba abantu okubeera ku channel yo okumala essaawa 4,000 mu mwaka. Omuntu ayinza okungamba kiyinza okuntwalira emyaka 2 okuweza ba subscribers 1000 kituufu. Naye si teri business gy'ogenda kufunamu nga totaddeemu maanyi mangi.
Buli business zeetaaga amaanyi, buli business zeetaaga obudde, buli business yeetaaga okufaayo. Kati YouTube gy'okoma gissaamu amaanyi kyekirungi kyayo nti gwe ne bw'enaakusasula ddi ojja funa ssente eziri capable ekyo kye wassaamu. Abawola bwe Yobeni yamala kumpi mwaka mulamba nga tasasulwa. Naye yafuna breakthrough kati azitowa 10 million buli mwezi. Okitegeera ekintu kyonna omala kussaamu emirimu gino emisomerere gye tukola oyinza okugusomerera emyaka 19 myaka 2 ng'osomerera mulimu wakanga primary myaka 10 secondary myaka 6 n'esatu egya university gye myaka 19 bw'oba ogenda soma busawo gibeera emyaka 22 naye ebbanga lyonna ly'ossaamu kigenda kuwandula ssente eziwera. Neno YouTube bwekyo ososigamu obudde bwokumala emyaka ng'esatu n'ofuna. Naye bw'onaaba ofunye ku YouTube ogenda kufuna kiralo teri agenda bba nkwenkana kulako nga ssente yaayo nnyingi ate egenderera kuba buli vidiyo lwebeerayo ebbanga lyemala nga gyeri nga togiggyeyo osigala ogifunako ssente paka abantu we balekeraawo giraba. Channel zino ziyambyeko nnyo abantu bangi okuva mu bbola ly'emirimu. Kasoko akugambye ekigambo wali we yabadde atandika nti ssente z'akoze mu YouTube tazifunangako mu mainstream media. Ssente z'akoze mu YouTube ne biki byakoze yali tabifuna luli. YouTube eriko ssente ebya ddala. Just oba oyagala okutwegattako ku ba creator abaagala okukola ssente ku YouTube okulwanyisa ebbola ly'emirimu mu ggwanga tuyambe hitting subscription button. Omaze ginyiga wano waliwo akapeesa bakayita notification bell. Bonna amala oginyiga wajja beera wali akagambo all kati teeka ewali all. Bw'omala liking a video eno commenting nga I'm interested ffenna tugenda kukola ssente ku YouTube. Katonda bw'anaaba atuyambye natuteramu obwangu. Mubale kubeerako mubale kuwuliriza ka video kennyini tugenda kazza mu luzungu tuyambeko bannayuganda abatamanyi Luganda. Mweraba. This is 2 million, this is 4 million, this is 6 million, this is 8 million, this is 10 million. And what if I told you that all of this money, I just earned it in 1 month? YouTube has changed my entire life. Like YouTube